Minisita w'ebyenjigiriza y'amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo yaseeko okwogera yeebazizza ab'ekitongole kya UNEB olw'engeri gye baategeseemu ebigezo by'omuteeko guno. I would like to commend the Uganda National Examination Board for the professionalism and the diligence with which they have conducted and processed these examinations. Ayogedde ku muwendo gw'abayizi abalinnye mu kukola ebigezo nga bakola ebitundu 17 ku buli 100 ne yeebaza Mama Jane Kataa Museveni olw'okubalambika obulungi. This growth reflects your visionary leadership, which has expanded access to education for learners across all levels of our education system, and we thank you very much, Mama, for that. Minisita Muyingo ayogedde ku bubbi bw'ebigezo bukendedde ne yeebaza aba UNEB olw'akaweefube yenna gwe bakoze okulwanyisa omuze guno. That this year's USCE results registered comparatively fewer cases of examination malpractices than it was in the previous years. Only 47 centers out of the 2,452 reported cases of malpractices. This is, gentlemen, this is very commendable, and it demonstrates the integrity of our examination process as well as the strengthened supervision of by teachers at the school level. Yeebazizza abasomesa bonna ababangula abayizi naddala abasomesa mu nsomesa empya. Mama, I salute all the teachers who continue to implementing the competence-based curriculum and whose daily efforts continue to shape the learning outcomes we are witnessing today. Akubiriza abayizi abataakoze bulungi nti eno si y'enkomerero naye emikisa gikyali mitangaavu. While examination results are an important measure of academic success, they are not the sole determinant of the learner's potential or failure. Oluvannyuma Minisita Muyingo ayise First Lady okwogerako eri eggwanga nga yeebazizza Katonda olw'okuba nti ebigezo byonna eby'emiteeko 3 kati biweddeyo. We thank God for the 1,402,434 of our children who completed the 3 levels of our basic and secondary education. Mama yeebazizza aba UNEB olw'omulimu omulungi gwe bakoze okufulumya ebigezo nga bukyali wadde nga abayizi beeyongeddemu. I applaud the board and staff of UNEB for this achievement because UNEB has indeed successfully discharged its mandate to the expectations of the nation and on time, despite the large increase in candidature. Atendereza abayizi bonna abakola ebigezo mu miteeko gyonna 3. Alaze essanyu olw'omuwendo gw'abayizi abatakola bigezo okukendeera wamu n'omuwendo gw'abayizi abakola ebigezo bya siniya ey'omukaaga ogulinnya buli mwaka. I am pleased to note the rapid increase in candidature at the USCE examination level over the last 3 years in Mama Museveni alaze essanyu olw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abakola sayansi gweyongedde wadde nga n'amasomo ag'embeera y'ensi nago makulu. Entries for sciences and mathematics have also been rising. While I fully recognize the invaluable role of the humanities in shaping social morals and inculcating business and fostering an entrepreneurial spirit, alaze essanyu olw'okuba nti omuwendo gw'abayizi abagenda mu matendekero aga waggulu nawo gweyongedde era ng'alina essuubi nti bonna baakufuna ebifo. An increase of 55,686 of 50.9%. This means that more of our learners are transitioning to tertiary levels of education system. And this we must thank God for. Kyokka akubiriza abayizi bano okwettanira amatendekero ag'ebyemikono kubanga baba basobola okwetandikirawo emirimu. So I continue to encourage them to consider that career path. The rewards are becoming more and more visible, I think. Ayozayozezza abaana abawala olw'okuba nti bakola bulungi ate nga beettanidde nnyo amasomo ga sayansi. Kyokka akubiriza abayizi okwongera okufaayo ku ntaputa y'ebibuuzo baleme kukwata bukusu bintu wabula okweyambisa bye basoma okubissa mu bulamu obwa bulijjo. Education
as you just heard from the chair of the board, is not about acquisition of knowledge per se, but it's about how knowledge helps us to be creative, productive, and able to find solutions to the problems in our communities and our country. Ategeeza nti olwakino abakakiiko akateekateeka ebisomesebwa matendekero bagenda kwetegereza n'okwekennenya ebisomesebwa ku erevo okuggyamu ebyo bitayamba nnyo bayizi balekemu ebikulu. Currently, we have an aligned curriculum being implemented where excess and unnecessary content has been removed and duplication of information across subject areas has also been addressed. Ayozayozezza abayizi bonna bakoze obulungi ate baba batakoze bulungi n'abakubiriza nti basobola okweyambisa omukisa oguliwo okubiddamu. I congratulate the candidates who have performed well. I encourage the learners who may not be satisfied with their own results to use the opportunity that you have to try again or to consider other education pathways. Oluvannyuma afulumiza ebigezo bya siniya ey'omukaaga 2025. It is now my pleasure to release the results of the Uganda Advanced Certificate of Examination for public use, and I thank you all and God bless you. Oluvannyuma minisitule n'aba UNEB batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire mwe bongeredde okulungamya ku ngeri abayizi gye bakozeemu. Dr. Muyingala azessa nnyo olw'obuwanguzi obutuukiddwako olw'abayizi naddala ab'obuwala okwongera okukola obulungi amasomo aga saayansi ekigenda okuyamba eggwanga. Subjects naddala eza sciences bazikolera ddala bulungi okuviira ddala mu senior 1 okutuukira ddala waggulu twakubeera ensi eyiya osobola kuyiya ng'omanyi sciences ezo. So tulina okusaamu era tuli bamalivu nga gavumenti okusaamu abasomesa abaffe bye beetaaga okukozesa n'abayizi baffe okulaba nga sciences zikolwa bulungi. Mwalabye biology results zakyuse nnyo significantly. Mwalabye ne physics lwakuba tanatukola tuteekeddwa kuba naye twategedde examiners batulaze weaknesses. George Williams Kuteesa ne Ibrahim Birwe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.